Right, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tuwaza okulayika nti mutambula naffe. Anabwe ekito tubasaba okusubscribinga kikulu okulayikinga omuno kusharinga content waffe twongera okulayika nti tambula ffenna. Olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo nti tuli mu Kawempe by election naye obunkenke obubukadde mu Kawempe y'omambuka tebwekkanika. Ab'ebitongole bikuuma ddembe bafuusa ab'ebitongole bikuuma ddembe wakati mu kuwuttula bannamawulire mu mbeera ekyasingidde ddala okuba enzibu okuwambibwa kw'abantu ba agents ba NUP n'okugoba abawagizi oba abalonzi ku polling stations ez'enjawulo abakedde ababadde abeetefutefu ogenda okukkira obubookisi okulonda abo be baagala bibibadde baana baliwo mu kalulu kano ak'Ekawempe. Obunkenke bungi, bannamawulire bakubiddwa, kamera baziwamba, tebakkiriza muntu yenna wadde n'okkwata ekyefaananyiriza essimu. Kazangola ekyo kibadde kya ttabbu nnyo. Tulabyeko Dr. Hildaman onono MP, Kayemba Solo, abo bawambiddwa. Bannamawulire bawambiddwa, abantu ab'enjawulo bawambibwa, donzi zitambula nzigule okulaga obunkenke bwe tulimu. Bannakawempe beebuuza, luno tuli mu lutalo oba tuli mu kalulu? Bwe kiba nga Uganda ewa buli omu ebbeetu okulonda oyo gw'ayagadde, amagye lwaki gasaanikidde akalulu? Bagamba ekyandibadde ekirungi kwe kulangirira oyo candidate gwe baagala okusinga okumalira abantu obudde, okukuba abantu, okusiba abantu, wabula nga practice gye baliko temenya mateeka wabula nga eri mu mateeka. Embeera eno mu kalulu k'Ekawempe yatandika okweyerekera okuviira ddala nga kakatandika kakati tubakuŋŋaanyiriza scenarios ez'enjawulo, videos ez'enjawulo ezooleka oba oliawo obubbi obuli mu kalulu k'Ekawempe, ezooleka emivuyo gyonna egiri mu kalulu k'Ekawempe. Bannamawulire nga bakubwa, nga bawa obujulizi okukuta okw'enjawulo. Katubawe video zino. Mbadde ndi mukabalinga abantu abatalonze abali mu mirimu gyabwe. Mbadde nkyali mu kubuuza abakyala abali mu aba UPDF ezibadde kabanga lipiri nga ziriko aba UPDF osa n'abasajja abali mu leeya nga bakutte emiggo kasita abali police jacket babuuse ku mmotoka gye babadde abamu babadde ku mmotoka abalala nga bakutte abantu bagenda babatwala ne babuuka ku mmotoka abamu kuli n'abaleeya ne bakutte emiggo ne bajja wembadde ne batandika kukuba bantu n'abakamera ne bagoba. Kati aba NDS nabo babaddewo n'abakuba kamera zaabwe ne bazitwala. Nze kintansiisa okutwala kamera eno mbadde mu ttooli gyembadde neziteme neekuba ne basigalira nga bakyanoonya kuba batandika abaaleya bannoonya. Era waliwo omunali abufuusi yazze naŋŋamba bwekume sigala mu ttooli kuba kuyiga ekuvaayo. Wafunye ebiwondo? Bankubye emiggo eno yonna bankubye. Kamera tekyakola nogiterako tekyakola. Wuuno bali mu Angola bakuba miggo, buli kimu bakitutte, zikamera byonna. Wuuyo ekivaamu nga bagamba mbu akalulu kabwenkanya alaba okutyo. Musajja wuuyo bamukubye. Bino byonna biri mu Angola Kazangola. Munama anti wali batukubye ku nkono kati abantu ne bangamba soko ja president waliwo akakuba kali awo abandi bamenye bumenyi okuyingira kwenyiga nga nengo obwa bwoti wuno na munnamawulire mulamba gwe bakubye kiri mu Kazangola kati abaana babatutte ba Hildaman bonna babatutte dda. Bali mu kugobawo bantu, bagobawo bantu abazze okulonda, tebaagalawo muntu yenna, bakola diversions, then oluvannyuma basobole okulaba nga basobola okukwata mu kalulu bulungi nnyo. Yeyo embeera eriwo right now.
abamagye bali mu kugoba abantu wano tebakkirizaawo muntu yenna. Tebakkiriza muntu yenna kukkirira, baagala bonna bambuke. Embeera eriwo right now. So the same girl who came driving this small car, kati wuno ali mu kwogera n'abasirikale wuuyo atunudde eno, era y'omu yacoordinatinga n'oli guy ali mu saati ya checked. Yes, era y'omu y'oyo. Patrol is the one. The guy is here. He's trying to brief. They are doing a brief. Benachavaga Lokola in this corner. But we are here. We are here. No one knows that we are here. So we are keeping a sharp eye on them. This is Kawempe Kutano branch. This is where we are. Kawempe Kutano polling station. Everyone see one of over Kutano. Vanga Kwateno Kuchitula. Yeah, obanga kwate onagoba wa abantu badde eno. I think naye wandize mapegeno. You should also come this here. You should also come here. Jangu na wagukodde wano because bajja kukulaba how they will be vigilant. Jangu wano. You come behind and sit where out. So onali mugobawo bantu side eno bonna baveeyo. Uyo is chasing away people who are in the corner. So let's keep an eye on this small car. You see the policeman? Ali mugobawo bantu. You see the guy also? The guy naye uyo. Banange, we are here. Amaje mugalaba, all the intimidation. You can see the drones are moving. Gaziri open. Yeah, so now let's stop here as we watch the move. There was a Mulavie cow, so that we can be able to capture the move. I think they want to use this center, this polling center, to reach votes. Yes, there is a serious coordination here. If not, the votes are in the other shop or in this small car here. Yes, that gentleman in a checked shirt and the mask. Mwetegereze abantu bano atera mutambuze video bali kusomba abantu nga babajja mu bitundu ebyenjawulo okugeza nga Nankulabye. Kati bana abantu bavudde mu kitundu kye Nankulabye basomba abantu nga babayuwa ku polling stations ezenjawulo. Kyokka nga ate abantu b'omu Kawempe North bali bakuba emiggo nga we babawamba, buli abawamba eri abantu ngeno bayuwamu abantu abaabwe basobola okulonda, basobola okuba nga register ziri zisobola okwebala obulungi. Bali kuba bannakawempe North we babawamba we babatwala eno we basomboola abantu nga babawa ssente tippi ne babawa bajje balonde. Baba abantu be batandise okusomba okuleeta ngino bawamba abantu baffe. Kakati kulonda kikuno kwe tulimu, kulonda kikuno kwe tulimu we munagira nga mulangira nga mugamba musinze nga bannakawempe sibe bali okulonda nga bo muli bawamba nga muleeta abantu abatali bannakawempe nga mubasasula. Ne lwaki mutekawo okulonda nga mukimanyi bye bino bye mugenda okukola? Lwaki mutukaabya? Mukuta abantu baffe, mukubya abantu baffe mubakuba ku mitwe. Lwaki ddala gavumenti? Lwaki mweyisawe muti? Muli ku ssente y'omuwa omusolo, mugulirira obululu, mugulirira abalonzi, mubajje walala nga tebalina kulondera mu Kawempe. Ab'omu Kawempe abatuufu muli bakuba, we muli okubabuzaawo. Bantu mwete tujja basonyiwa. Ate naye munaakola mutya? Uganda erina okukyuka. Baabo dwaki bantu mmwe baba abantu abasasuddwa nga babatwala ku polling stations ezenjawulo. Kyokka ngeri mu polling station bajjayo abantu abalina okulonda badeployinze amagye.
wabula we tuli wano embeera yeeyongedde okubanga ekyankalanamukko kubanga abatuyeemu wano abantu be tutategeera bangi nga bambadde obukookolo nga beeyita abalonzi ba wano naye ate mu nkalala tebaliimu. Tugezezaako teekawo embeera abaana babafulumiza abamu naye abamu bakyali munda balimba nti mwebali naye embeera twekyaliwo. Tekikyagaanyi abaana be babadde baleeta obalabye tusobodde obafulumya because nebye balondera akalulu kaba kawano kasita oba olina enforcement olina ba agenti abalungi era wezinaawera essaawa nga 9 bajja kuba baluusa bibalemye nga banoonya awalala mutuyambe tukolere wamu tukuba ku polling stations ez'enjawulo gye babajja gye babayiwa tulabe ng'embeera tugitereeza naye nga bwekityo bwe kikyali bintu ebinaba byangu nnyo wali baleese abantu embeera terinaba kuba nga eterera bulungi nga tubadde tugiraba emabega ekyuseemuko olw'abantu abatuyingiddemu okuba nga bajja okulonda nga ate tebalondera wano ate nga beesibye obukookolo bangi ddala. Nga bwolaba embeera Watch him. Yeah. These are the NRM people who are trying to rig votes here. They are the NRM people who are trying to rig votes here. The one who was driving the smoker? No. Oh, never done one. Okay, there is a lady called Deborah here. Era naye abadde coordinating naye oli ali mu t-shirt ne pale eya maroon oyo agenda tugezaako okulaba kati wuuyo musajja era akomawo ono ani ono nga ndabanga ndi Shafik Kaima ali ne Shafik Kaima owa Spark TV is it? Yeah, this is Shafik Kaima amukubi akama. This is Shafik Kaima. Is also in a coordination with the guy. So let's watch the move. Yeah. Zibu bwensanze wano kugundi ezimu ezirondesa kuliko enkalala ng'amannya tegaliiwo. Ngera abantu baagala kwekalakaasa lwekyo nti lwaki amannya amalala galezewo abantu bonna baafa ennyabo ekwemulugunyawo kuliwo. Maama omuwulidde agamba abamu tebalaba mannya gaabwe ku nkalala naye tugenda kuba tukuza embeera eri mu Kazangola bwe bibeera nga bye bino bye tugamba mbu tugenda mu kalulu teriyo kalulu ka 2026 mu Kazangola bawambye buli kimu ne wojjayo simu bakukwatirawo bakute buli abaddewo abaana ba agent badduseewo mu Kazangola embeera eriyo ndala nnyo abantu abakyakiriza mu kalulu ka Museveni ku kino kyendabye leero teriyo kalulu mu ggwanga lino kubanga ba agents babakutte buli ajjawo yenna bamutwala misinde ne wojjayo simu ne walabikira bulabikizi bubi bakwata n'abalonzi tebali mu kujja kulonda kubanga tebalina we bayita kubanga ne wojja bakwata ne woba mulonzi ne wobeera ki tebakkiriza kamera yonna ku polling station badeployinze waliwo drone zirimu abantu abakuba emiggo bakwata buli muntu ajja gwe ne wojja n'essimu ng'eri mu nsawo naye ng'erabika bakwatirawo so wekabanga kana akalulu ke tugendamu nedda aka 2026 nedda ze bambega bandabiddewo ne baŋŋamba wayiza togenda kulaba na wooyise oba mugezi va mu kitundu kino
nedda teri kalulu benyini batwalayo mu state house abakubako enjawulo ate naffe tumusabe minisita Mulamba naye yeetaaga buyambi takkuta oyo gwe mulaba oyo kati bazze wano bali mu kukumpanya balabo babasobola okubba obululu naye banaakola batya tujja kukakuuma paka lasti tugende tumaze okulonda kati tuli wano tujja kukakuuma paka ate wano tuli wagazi bwe batugoba nga tuddukako muzikiti nga tubanga abasaala nga tukomawo so wano strategy ya wano wo baliye walala wano tuyingira muzikiti wano nga tuyingira muzikiti tubanga abasaala nga tukomawo nga tukalinde nga tuli wano ebiri ebipande njagala babijjeyo byonna ebyenaalemu ebiriwo kuba tebakkirizawo kipande n'ekimu bali mu kuba kampeyini wali ebipande tubagaye babijjewo baganye okubijjawo so wane Wambogo yo strategy twakoze bagaye mno tebagalawo bantu mbamala okulonda dde waka naye wano strategy eriwo tugenda kubeera batugoba wano nga tugendako mu muzikiti nga tusaala nga tukomawo nga tukuuma akalulu paka ebanaakabala paka kalangirira emmoloka z'eisinjiro zonna emmoloka weeziri eza buli wamu wonna wonna naye ffe tetutidde bazireete naye emmoloka tezironda bantu bebalonda ate bantu b'Ewambogo tuli bamativu nti omukandideti waffe Nalukoola yawangula dda nga yakewandiisa oba babubbirawa ebokisi ziziri tugenda zikuuma temweraliikirira mube bagumu akalulu tugenda kukakuuma paka lasti kakati tugeze ku polling station endala waliwo polling station wano endala n'emmotoka yiyo teri ku number plate waliwo n'obusajja buuwo obusirikale I want to make sure they don't see what we are doing naye nga buli wano webuli buubuno aboolaba be bajjidde ku mmotoka eno be baziba security yiiyo ne drone eri maaso yes emmotoka eyo polling station endala eri mu Kawempe simanyi linnya lyayo naye abamanyi wano e Kawempe nayo emmotoka zizo tezirina number plate primo yiiri terina number plate neno yino terina number plate emmotoka kimpozi eno eyo wish this is wish ne drone maaso bali wano bagubyewo buli muntu kati everyone has been chased away everyone is away all the people have been chased away those who have been watching the process so they are intimidating everyone around yes I've parked here we are in another car they cannot identify us that is the polling station you see that is the polling station you see yes these are the cars which are reading votes these cars have brought votes and they are abducting people this is Kawempe North by elections they are reading votes for the NRM that's why you see all this intimidation they have chased away all the people remember in the first place we passed here when there was people if you remember and then we have just come back in the same place but everyone has been chased away you see these are two cars they have no number plates this is the polling station this is the road which comes from the same road that comes from if you know the roundabout if you are that side of Kanyanya is it Kanyanya Chebando the road that connects to Kawempe Kutano this is the road that connects to Kawempe Kutano these cars are still here they have parked here and everyone has been chased away by the army see this is what is happening in Kawempe North by election they are trying to see that they win by force they know the people cannot vote for them people cannot vote for NRM okulonda buvuyo bwe buli wane emmotoka ziyingira tetubitegeera bantu ebibawoze ebyuma byafudde ebyo bwe tebikola bazze tebamanyi kye tulina okukola batumalira obudde kyabaguddeko bugwi
batuwe tulonde tutambule tugende tumaze obudde twakedde sawa 12 kiki kye tuliko tusaba ab'ebyokwerinda n'abakoze ku nteekateeka y'okulondesa bakole bakola tulonde tugende tetuze kusiiba wano batumalira obudde twagala kimu kulonda tutambule ebyuma biba bitya